Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumtendereza Katonda subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu, musikirize musaba sokusasira n'emirembe kubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, abantu b'ennyumba ya nabbi oyo na bonna batambulira ku nkola jjajja nayo okutuuka etunayimira amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kusookera ddala nja kubasaba insha Allah mukkirize munyige kadde n'okusubscribinga. Tolina kyofiirwa ng'osubscribinze, yagaliza ofune. Batugamba mu bitabo ebitukuvu nti yagaliza ofune. Buli wooteekayo Allah subhanahu wa ta'ala naawe akuddiza. Naye nyinagwo kati waliwo ali ku YouTube essaawa eno ng'amazeeko emyezi 6 buli lunaku asaakinga busaakingi serebu jazzi agenda alabe, naye ng'ate asobola okusubscribinga naye nga talina kyafiirwa n'amaliza ng'olusi data bamutemye wa mwezi mulamba, bamutemyeko data wa wiiki, Freaky Friday, bwe batyo. So ensi yeetaaga okwagaliza, naawe n'ofuna. Nja kusaba biidhinillah osubscribinge ku YouTube channel insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ate tubeerako insha Allah nga tusomesa abantu ba Katonda nga tubabuulira ebigenda mu maaso. Lwobeera mu kizikiza nga totegeera Katonda tonnamutegeera, oluusi oyinza okuba nga gw'osinga okufiirwa oba olyawo. Kiba kirungi n'ofuna okumanya ku nsonga zonna ezikutambulyako obulamu bwo ne tubeera nga tugenda mu maaso insha Allah ta'ala. Yafa nalekawo family ez'enjawulo, tulabako saga awo bakaanira eri family ebindala ku busuumu bino, twawudde ebintu babigabanye, soka obusomeseemukaawo. Okusookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa ba'da billahi minash shaitani rrajim, yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadhil unsayayn. Allah ng'atulaga yali Surati Nisa, Allah ng'atulaga nti yusikumullahu fi auladikum Allah abalamira yusikumullahu fi auladikum, Allah abalamira mu baana bamwe be muzadde n'abantu be muwangala nabo n'abo abakwatako okuba nti basikire emaali yammwe. Allah yeyeegabira emaali y'abantu. Ebirala byonna Katonda yabireka abantu okuba nti bayirinako obuyinza. Omuntu obeera n'obuyinza ku maali yo ng'okyali mulamu. Muzaata talina buyinza ku maali ye kuba yafa. Katonda yes maali yaliye kyobona tetwamuziika nayo, olwo yali efuuse nga tekyali yiye. Bw'amala okufa muzaata emaali ye nebanga y'abaana be, nebanga y'abakyala be, bwebanga yali abalese mateeka, nebanga y'abantu Allah subhanahu wa ta'ala bye olukusa mu Qur'ani ekitiibwa. Naye Allah agamba lizakari mislu hadhil unsayayn, mu kugaba maali y'abamulekwa omulenzi afuna ebyabawala 2. Bwembanga ndese emitwalo 5 nga ndese abaana nga ndese kangamenti webande omusajja bwafa muzaata n'afa nkuba kyakulabirako nga alese emitwalo 2, alese emitwalo 2 bwe giti mu nsi ze sente zalese, naye nga alese abaana 2. Omulenzi afuna omuwala kyeyalifunye emirundi 2. Bwe tugabanyamu ntugamba nti omulenzi ajja kufuna mutwalo n'omuwala, omulenzi afuna 2 ebyali badde amakulu, omuwala afuna kimu kyakubiri. Oba ntegerekeka? Omusajja afuna ekyali badde ekinene, omuwala afuna ekyali badde ekitonotono, omulenzi n'afuna ekinene. Bwe baba omuwala bamuwa ekanzu emu, omuwala bamuwa 2. Omulenzi omuwala bamuwa ekanzu emu, abalenzi bamuwa ekanzu 2. Bwe baba omuwala bamuwa 5 ku 100, omulenzi bamuwa 10 ku 100. Bwe baba Allah bwe yagaba emaali eyo. Ate ne kitukakatako okuba nti tubeera basiimu mu kugaba Katonda kwe yali agabye, kubanga byonna Allah yeegabira emaali y'omuntu aba afudde. Teri alina buyinza kabeseeka kabaani kuddamu atega nti ono omuwala abadde mulungi nnyo eri taata we kakole bwati ne bwati. Ebyo byonna birina okubeera mu kiramu. So kiba kitukakasa, kitusindika okuba nti tugenda okulaama okole kibaamu.
Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omukkiriza omusiraamu omukkiriza teyeebaka tulo nga tannakola kiraamu. Omusiraamu omukkiriza teyeebaka tulo nga tannakola kiraamu. Sikamuza tayakola ekiraamu kye n'atukakasa nti abakyala abatadde afudde talina agenda mukyala we gwe yalina amutadde nga abasooka yewe yabata. Nikitegeeza nti seeka yafa muwulu talina musajja mukyala yali agenze ng'amutadde mateeka ag'Obuyisiraamu. Omukyala gwe yalina yali ku lusuumu naye yalaga nti amutadde shar'an, yali amaze okumuta naye balina enkolagana yaliwo oba oliawo obanga yaliwo ng'abantu bw'aba musuuza nga yawukana n'emma tekijjaawo nkolagana ya mwana waabwe. Era oluusi ayinza okubaako akasimu n'agamba nti waayi amata g'omwana ka school fees nakati tusinkane wa tugende ku Paul of Africa tusinkane awo tunyume tunyene kachai tuogere ku nsonga z'omwana. Ekyo tekimuletera kuba nti atadduseyo Hamza basobola okusinkana ne wakati tujja kusinkana e Dubai tugende tuogere ku nsonga zaani za muwala waffe n'ebirala. Wabanga seeka yalina enkolagana ne mukyala we, ekyo omukyala we tumulekera ekitiibwa ky'okuba nti yali mukyala waani, yaliko mukyala wa seeka ate nga seeka yali mukama wa seeka era yakirambulula era yafa mu kiraamu yakirekamu n'alaga nti mukyala we amutadde era takyali mukyala we n'ebirala bingi. Naye nga kyenjagadde mu byonna yali amuzaalidde omwana era nga tebannagaba maali era nga tebannakkiriziganya kuba omwana tannakula tannatuuka. Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza abaana bakuza abakyala baffe ne tuba twawukanyine mubeera omwana omulekere maama we kubanga yasinga okumutegeera. N'ekirala kuba nti omukyala tamala mu Busiraamu tuwa omukyala ekitiibwa. Omukyala aweebwa nnyo ekitiibwa ekigenze ewala. Niwe bw'obaawo ensonga fabahasu hakama min ahlihi wa hakamin min ahliha, musoke mugende mufune okutuulamu eri kusaidi y'omukyala webyo biganye. Hakama min ahlihi ne musaidi y'omusajja mufune amugende mutuule mwogereko n'abantu be mulabe bayinza obbalawo enkwatagana eba olyawo. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ebanga mwagala kukwatagana na kumbeera nnungi Allah ajja kubasaasirira mujja kutuuka ku nzikiriziganya. Naye obuzibu bwe tulina nti ebiseera ebiseera ebisinga abavubuka b'ennaku zino bagoba abakazi ewetali nsonga. Aba yakagira bw'ati n'agira n'ajja ewa seeka ffe nolaba omuntu nga zaalo agize kuloopa nsonga seeka ekindeese munnange mukama wange sheekhi nyina ensonga yange nti nsonga ki haji n'agamba nti mukyala wange tajja kudda ewange. N'omubuuza lwaki? Mukazi nengula pulasika ya bbeeyi emitwalo 6 n'agyasa yonna erimu n'obuugi bwange tajja kudda wange mwonoonyi ebyo bya kijega. Ensonga ezigobya omukyala n'ezimunobya teziimu obwo busongasonga tebabuleeta kuloopa bantu nti agenda kunoba. Abgadul halalu inda Allahi, ekya halaali ekisinga okubeera nga kinyiiza Allah at-talaq ke kugoba omukazi okumunobya. Mukazi ajja okufumbirwa for life. Naga ndi ngenda kufumbirwa Lawrence obulamu bwange bwonna. Ngenda kufumbirwa Smith emyaka gyange gyonna gye ngenda omala mu nsi muno. Kitegeeza nti mugenda kuwangaala obulamu bwonna nga yeewaddeyo eri ggwe. Kyobulaba nti mubakunkumula wallahi n'omuzalamu abaana 1, 2, 3, 4, 5. Nagamba nti nkomye naga nti osaaga bakyalimu n'oyagala omumalemu byonna oyagala kumuzaaza byenda. Bebakyala kyambaganye nkugambye nti omukyala aweebwa ekitiibwa mu Busiraamu. Kyobulaba tutuuka ku ddaala era okuba nti wakuba nti abakyala ennaku zino n'empisa gye babayisaamu abamu tebategeera Busiraamu baagala okukola. Naye Obusiraamu batuuka ku ddaala eriga nti omukazi talina nakukola olw'ekitiibwa kyalina nga buli kimu kimusangaawo. Sente ozimuwe zeyali badde akola omusaala omusasule $3 nga nti weebale kufumba. Omukyala omusasule omugambe nti weebale kunzaalira baana. Obadde okimanyi nti omukyala okuyonsa omwana olina omusasula mu Busiraamu? Ani ali eyo eri asasudde mukazi we nga ayonsa abaana bo naye abayonsereza bbanga ki? Ali twafunye obuzibu obuwala buno obw'ennaku zino tebukyayagala kuyonsa baana ne kamala okuzaala omwana kuba tekagala bbeere kugwa ne kaleeta amata g'enkima ne katandika okuwa omwana ge bagula mu supermarket
nalete amata g'eŋŋamiya balesa amata omwana agenda kuba musiru ng'alinyanga era egundi mubeera efaanana etyo ne mukuza omwana nga wadde ku mata gankerebwe kwakulidde. Seeka yafa alambise titalina mukyala naye kiba kirungi wadde saagala nnyo yingira mu nsonga ezo ez'amaka g'omuwalimu. Oli yali mukadde wange Sheikh Nuhu Muzatabatte amaka ge naalibadde njagala nnyo kusigala nga tugawa ekitiibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omubaka Muhammad yes ekyo kituufu kibalina okutegeera naye nga mu bufunze Seeka ye yalika alambise talese mukyala ewaka ewuwe alise talise omukyala ekiraga nti amakulu nti omukyala baali bamaze okwawukana mu Busiraamu naye nga tebannayawukana mu mateeka ndowooza aga wano. Yali amutadde yamuwasa naye kyeŋŋamba nti yali tannabako enjawukana naye yali ya ddiini omuntu okugaa nti mukutadde mu shariya mu Busiraamu ne mwawukana nga mwawukanye mu Busiraamu olw'ensonga ze baalina ababiri ze basinga okumanya okusinga ffe kubanga yabamanyi lwaki beewasa yabamanyi engeri lwaki beeyagalamu era baamanya nti lwaki njawukanye ne bba wange oba lwaki njawukanye ne mukyala wange. Nga bwe nkugambye mu Busiraamu bwe tuba omuntu waba amaze okufa emaali ye egabibwa bwegabwa bwe bawadde ekintu we bakimuweeredde awo okkirizibwa kikozesa nga wobadde woyagala era kiba kifuuse kikyo. Bwe ziba nga ziwadde engatto zange nga nyinayo mu baana bange nyinayo Musa nyinayo Swaibu nyinayo Sumayya nyinayo abaana bange tebalina lukusa ku maali eyo era si yaabwe nga sinnafa oba nga sinnagibawa gaba emaali eyo naga nti engatto ya Swaibu yagenda ojjambala eba tekyali yange. Ekyokubiri engatto eyo eba tekyali ya mulala kabe maama w'omwana oyo teba ye kekiba ekitanda kwe tubadde tusula ne mukyala wange nga bakigabidde mutabani wange kitegeeza nti ekitanda ekyo maama w'abaana takkirizibwa kuddamu kisulako kifuuse kya mutabani wange kubanga yafunye omugabo ogwo. So n'Obusiraamu bwe babanga emmotoka eyo erina gwe yaweebeddwa nga bagamba nti ono yalina otwala emmotoka ono naye babanga bagitemyetemye nti omupiira gwa gundi butu ya gundi boneti ya gundi interior ono n'ebirala. Seeka yalina abaana bangi bw'abanga Anwar yagitutefa alhamdulillah kati nabo baali baana ba Seeka. Anwar si ye mwana wa Seeka yekka kitegeeza anti olw'okubeera ye yamuli okumpi n'abalala yali abaagala kubeera yabazaala tosobola kukyawa baana bo b'ozaala tekisoboka era obubaagala naye ate wabeerawo oluusi gw'oyagala okusinga ku balala oluusi ng'olina ensonga zo ng'omuntu yalina ensonga lwaki yali amwagala naye era ne bali yali abaagala gw'ojajinga otya nti ono yali amwagala nnyo nga tomaze kompeyaringa n'abalala era ne maama w'abali ateekeddwa okuba naye ng'asobola okujulira nti nange omwana wange yali amwagala nnyo Seeka. Essaawa eno bw'abanga yaweeddwa omukisa n'afunayo kyafunyeyo fa alhamdulillah bw'abanga teyafunye agenda agezeeko ewalala afumbirweko ewalala ajja kufunayo byayagala oba oli awo ayigidde mu bufumbo buno agende mpola mpola obulamu bujja kwanguwa ebujja inshallah. Nga tumaliriza tuwumbawumba ku nsonga ezo nja kumusaba abeere omukyala ow'empisa era nja kumusaba alabikire mu kifaananyi kye twalibadde ffe tumuteekamu olw'okuba nti muzaata muwalimu. Nabbi bwe yamala okufa sallallahu alaihi wasallam niwe yali tannafa amaka ge gaaweebwa ekitiibwa era amaka ga Nabbi nga tomala gasamwasamwa kwogera ku mukyala waani olw'empisa n'enneeyisa n'ekitiibwa kye beewa abakyala ba Nabbi beewa ekitiibwa
Allah n'abagamba nti ya nisaa'u nabbi, abange ne bakyala ba nabbi, lastunna ka ahadin min lastunna, temuli mwe bakyala ba nabbi, temuli nga bano abakyala abalala. Mukyala w'omuzaata talina kubanga abakazi balala, yali badde wanjawulo. Naye oluusi n'olaba olaba ebintu n'ogamba ya rabbi, ono ye mukyala wa Seeka. Nze mbadde ndowooza kyalibadde kisaana mukyala wa Seeka okusigala nga mukyala wa Seeka. Bw'aba asazeewo okuba nti yeeyambulwa ekyobwa Seeka, n'amanya nti kati Seeka ebibi ebiwedde, agende n'ekyamuzaata akyeggyireko ddala, tumanye nti oyo tetukyamujjukira. Tusigale ng'amaka g'obuwalimu go tugawa ekitiibwa, kubanga omuwalimu yafa tumuwa ekitiibwa, era twali tumuwa ekitiibwa. Tetwagala ate abasigadde kyoba tuba tusaala nga tusabira omufu. Seeka muzaata twali tumusaalira mu takbiira ey'okuna ne tusaba Allahumma la tahrimna ajrahu, ayi Allah tutunyima empeera y'omuno gwe tusaalidde, wala tafutinna ba'dahu, era totugezesa oluvannyuma lw'okufa kwe n'otuleetera ebikemo amufu abasigadde, totugezesa totukema wakati waffe n'abantu abasigadde. Naye tubadde tusaba ku lusuumu mukyala wa Seeka, mukyala Sheekhi, nja kusaba osigale ekitiibwa ekyo ekyobuwalimu, osigale ng'enyumba eyo ebigere by'olimu binene, gweoyinza obba weerabira mu birala bya dokita n'ebirala ebintu byo ebitiibwa byebyo. Nja kusaba ennyumba eyo eweebwa ekitiibwa kyeteekeddwa okusigala ng'efuna olwa muzaata.